Yulika. Tugende. Abannayuganda tuli busogoona kw'olwaleero tukyaliza His Excellency Bobi Wine President ow'Ekumi oba ki oba bakola batya oba bafuga oba bakola batya ekiri mu idinda mu busogoona kw'olwaleero kidescribing ekifaananyi ekituufu okuboneka nti Museveni abaamu okwakategeera nakyemalira abaamu okwakategeera omuyisi omunaafunsi abaamu okwakategeera nti Abannayuganda bakoowu bakooye era tebakaenda kuwulira kuwawulire amagye buli kimu mu kibuga idinda buli gamu galiwo banampi bereere mu kibuga idinda gedule banampi bereere amagye mangi nga bwe mukiwulira wabula ife abasoga tukobye nti tudeni oba benda oba tibenda kobera ku current station yeri mu studio ne omukulu Bobi Wine right now esaawa dino wendi kwogerera omunene ali mu kizimbe era atandiise okwarticulating issues eda busoga kubanga ife tuba tuyide nti idea busoga ningobi butisanga dino mukulu ngobi ali mu studio ali kuwa ebiduubo ebiruma abasoga in case katonda ngayikiriza insha Allah ate nga tuli kusaba ino kubanga atukoba nti munsabe nga nembiro kwe mukozeki kwe mutaire 2021 ni president wa busoga 2021 ni president wa iwanga Uganda kino tikyawula munole tikyawula musoga tikyawula mudama tikyawula muteso tikyawula muganda ni president wa generation. This is all about abanigiriza n'abanigirizibwa abayise kulya nibayise kulibwa kati babayise kulibwa onako olwaleero tuli kutambuza isoga kuba kano kalinga just kabaga bubaga kasiki omukolo gwa 2021 kiringa ekiwaire binende aba scientific bebe banga tubayikizagana scientific banga bali bakonanga scientific lwaki bali kugenda obera abantu okwogera ku radio tujja kubibatamya oba benda tujja kutambula nga tujja buli ku radio abantu bene eddoboozi yabwe kubanga ife amaanyi gaife n'abantu bali kutusangaza basanga isangobi mu kibuga idinda basanga isangobi mu busoga kati lwaki nga tetusanuka kubanga ngobi aide mu busoga ate n'omulundi gw'ogusooka okuniinaga kw'iddaala lya NBS kati ife tubonanga mu byobukulembeze nipakiti ebyokununula busoga bintu byaife bingi n'ebifiire buli kimu omutemu saabatemu yatumalawo yatusaagasaaga so ngobi omukulu His Excellency ngobi president ow'Ekumi ali kwatitulatinga bulungi okulaga busoga tutewe okutambulamu tutewe tulimete okugemagana mu ensonga da busoga tutewe dilimete okutuuka ku ntiiko tutewe tuyambibwa era ona kolwalero ni ndigano ndikwogera nga mbuuka nze ndikwenda kujja kuliya abantu bandi ndi mu studio munda abantu banje abali kuliya so ndikubasaba okay awesa again nze nize Emambala Sakitaya mpapa coordinator wa local district Ngobi ni Bobi Wine sawa dinali mu kizimbe kyene ndokoba abasoga kiri kirala bino zali byali kuyiramu omuzaano ogw'okuyiramu kutubuzaabuza kutukubaganya pulizi abasoga n'abaganda wazirandawulo aya ate ndi musoga so wazirandawulo ino kabaka wa Buganda ni kabaka wa Busoga waneeno kyabazinga waife bagemagana era baluganda era bawaya ino ye bali tuleta mu entalo deiwe please bali mnonya kubatola focus kubasaba credentials edizira mu makulu kubabuza focus ndiko babasoga olwaleero nti please muve mu bino ebyokwegemagema mbw ate bavumye basoga ko division